kasomeko tulabe. Omubaka sallallahu alaihi wasallam hadisi ya Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, omubaka wa Allah yagamba, man kana lahu madlamatun, omuntu ayina kye yali adamanya li akhihi, eri muganda we. Muwuliriza hadisi eno obwegendereza, ejja kuyambako okuyita ku lubaati lw'ensi eno ng'ebimu obiwonya eri tebijja kutawaanya gye tulaga, naye gye tulaga eriyo obuzibu. Omuntu alina kye yali azaamaanya, bannammwe bali mu nsi z'ebweru mu muzira, abalala bali mu musana gw'Abawarabu, n'akugamba nzimbira akayumba, n'asanga nga ebifaananyi by'obimuweereza naye agenda okudda nga wadduse. Webali oba tebaliiwo? Nze ngamba laba, mwina sisitimu ebyazamaanya bannammwe, mulowooza eri bayoolanjoole. Agenda okukomawo bwannobala nti atera kumala wiiki 2 nti nze ngenze khuruju fi sabilillah. Bagenda okukubira essimu tuli toolo, enyumba yange nti ndindaako nkomewo, nawandiise nakwana mbuzi 2 nti nze ngenda ku bbalaza nti olidda mubikulu gonita. Agambye nti man kana lahu madlamatun, omuntu alina kye yali azaamaanya li akhihi, ng'akiri azaamaanyani min irdihi, kakibeere nga kikwatagana na kitiibwa kye. Wamufumira obwereere, wamuswaza, wamukonjera, wamutemerera, naye ng'omuli azaamaanyiza omulanze bwereere. Au shay'in, oba waliwo akantu konna nga wakamuli azaamaanya buki. Subhanallah, daba obwenkanya bwa Allah. Allah agambye mu aya emu, waman yaghlul, mwetumwena temumanyi ku Qur'ani, nyumirwa nnyo bwensomako akatono mu mberekere naye nga nneerera ejja nzekka. Waman yaghlul, kale kambalika inshallah, eno university si zeziri zibirani kantobe. Allah subhanahu wa ta'ala edda bwe bagendanga okulwana Abawarabu, twanyaganga ebintu 3. Abasajja bwe tuwamaze okuwamba ne tubawamba, tubagabana, babayita abaddu al-abid. Bwe tuba tuwambye bakyala al-imam. Ebintu bye tuwambye mataka biki, al-ghanaim. Naye eminyago gyonna gye tuwambye tokkirizibwa kukola ki, kugwegabira nga amiri tannakola ki, tannabagabira. Wabula singa kakutanda nobaako kyokukusanga tebannagaba, ng'enkola yaffe bakuwadde okufumba omuceere nga bakusasudde, ate nojja n'akakutiya ebbali nga tebannakusenerako, neweesenerako n'obaako k'okukusa. Allah agamba waman yaghlul, omuntu alibeerako kakukusizza nga tebatamuwadde, yaati bima ghalla yauma alqiyama, olunaku lw'enkomero ojja kujja n'akakutiyako n'omuceere nga kunyooka, ndi ate ako kanakakukusa ku mbaga yakuntu yabo. Obwo bwenkanya bwa kikaaki, kebakuwadde okulya bakakkiriza kalye, naye kano kuwataddemu kaveera n'okakukusa, Allah akeetaaga okwogerere wali okatwalawa, anti ye yali enkola dawali. Awo wonna olabawo nti okukuuma obwesigwa n'obulyazaamaanyi okubugobera ddala. Allah omubaka sallam agambye akantu konna kewakukusa, kewatwala, kewakulupya mu bulyazaamaanyi ku munno,
oba wamusobya mu kitiibwa kye mu ddaala lye lyeyalimu. Allah omubaka agambye falyatahallaluhu minhu lyawm, wano nga tukyali wano leero obulamu bw'ensi keyambule. Muno kamuddize nti bwe twali egindi natwala omuceere gwo waŋŋamba okufumba nentwala kirezi haji seeteekera kinajja kwata muceere gwo oba agokuwa alhamdulillah bwaga nti neyanziza gwokoze eki eyali akukusiza ku muceere nga tebakukuwadde wakukusa sente wakukusa ekintu kyonna Allah akyetaaga ogenda ojje nakyo kiriko accountability. Omubaka akuwa amagezi nti bwoba otegedde hadisi eno ekintu kizeeyo nga tukyali wano Allah nga tukukusa bintu mulembe gwakukukusa sibanenya fenna buli muntu atunulira munne fenna tuli babbi atali mubbi wandika omukono obulwa kyobba naye nga chansi bwogifuna oyitawo to the extent ndi munone bwakunyumiza obunyumiza nagani oli musiru ekyo bakyakikola subhanallah. Nze lumu kino kyava kunze nali ninye ka boda kagaali by that time gaali zakolanga boda naye bwentuuka omwana boda naŋŋamba seekasooka oveeko bwenvaako nakka wansi nalunda omusimbi nange gwanuma go ge mazima naye sinze nazironda nga sina wentandikira muga ndi mpaako nanga tuula tugende azironze endamu kakati bwatuula tutuukayo batunda amatooke nemuga muvubuka sooka oyimirire wano namuze ku mmere tuba tulamuze emmere mama otunda otya bweriti nga waliwo omukazi naye alamuza emmere naye ebintu bimusobedde wabadde atadde sente zigudde sente ze zikoze eki kati neninya ekigere kuwa boda naye naninyako kati twogeza bigere ekibuuzo kiri nti ekigere kyange kyali kigamba ki nti omukazi mutaasi sente zolonze zabadde agenda okugulamu mmere bwe twala tugende nze ndi mulayini eyo ate ekikye kyeyalinya kunze kigaa nti tekiri musiru nga ggwe eduniya ogiraba to the extent amala okuntuuza gyendaga naŋŋamba ebisatu byange tankwatiddwa kisa ziri azitudde tanvaddeeko ate nazinazinzijeko eyo eduniya dekkutwa sente azikayaniranga ezize naye nyini zamudala baagala buli faman yamal mithqala nezo zemusazeera munandekerera faman yamal omuntu gwe kalitanda n'abaako kakoze mithqala nga kazitowanga dharra empeke yaki tukitwale bwe tutyo khairan ya ajajiraba subhanallah waman yamal alikola mithqala ekizitowanga dharra empeke yakalu sharra tunuliro obuswafu obulibeera mu bbaliro nga batubala mali hatha alkitab fayiro yakika kyeno la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wawajadu maamilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Sina bwengenda kulyazaama kitono kinene mu fayiro ogenda kukisanga wewunye tewewunyeza bakirikodinga
Allah subhanahu wa ta'ala mahadisi omubaka atugambye bwoba oyinake wali akamuno nga tukyali ku lubaati lw'ensi muyita okakoleki qabla an la yakuna dinar, nga tetunaba kutuuka mu nsi etalimu sente, wala dirham, nga tetunaba kutuuka mu nsi erimu dirham nazo sente. Musookemu kasasulire wano nga situnagenda mu nsi etalimu sente, eri ensi tutwalayo sente z'eri mirimu. Allah agambye, omubaka atugambye in kana lahu amalun salih, bwe tulituuka mu nsi y'emirimu eri etali sente twazireka kuno, twagenda na mirimu kituufu, wasaara wasiiba ye egyo emirimu gye basiiba okwagala. Allah omubaka atugamba bwolifa ng'olina emirimu gyemirungi, ukhidha minhu, balikwata ku mirimu gyo biqadiri mazlamatihi, egyenkana obuzito bwekyo kyewakolaki, kyewali azamaani. Allahu akbar. Olaba bwe tugenda okutuuka eri Allah ng'ogenda bwewasiira n'ebisiibo byo, fetwasiiba Ramadani enamba bagitemeteme nga bagiwa ebyo byewagenda okulupya abantu bewagenda olyazamanya, nga batema mirimu gyo gye bawa bali abatagikola, nga batopinga kujamu ye kiribeerawo nga kiriba kyejjobyo eri abaana abamanyi okupima emirimu, nti eyo engumi gyewawa munno nga teyali yiddi. Engumi ya yiddi tebaka yajjuma, eyeridde dhuhuri ne asiri, nti yeswala bbiri nti ddala. Ekyo ekyo tuli tewazaala munno wamuvuma nga taali ku mbaga ye. Ramadani ennaku 3 gye bali abasajja abamanyi maani, nga gwosirise bo boogera mazima, ogenda okulaba osigaza Ramadani eki naye nga yayini yababanja eva kuno n'eri, nogambye kati nze mpedde ate nkyayinaki, nange kanoonyeyo bemmanja kamada. Olunaku lwakutawuka, yauma yafiru almar, tolowooza okudduka nti okudduka kamada obusungu bwayina tasigaza Ramadani nenki, afa n'omuntu kamada bano babala n'ebikonde uli wankuba ebi, olwana kuddiza bibyo. Simanyi oba mulaba ebbaliro nkayite kavuyo kabbinkano, obusungu omusajja bwayina tasigaza tahajjudi, tasigaza sittati, zino zimusiiba emmande bazitutte, oyo akwatikako agandi kati nze ngenda kufana muntu ne mukazi wange lumu yanvuma, tewakyali kisa. Oba mulengeddeyo gye mulaga nga sente tezinnaba kubeera nti zijja kutuyamba, bw'oliba n'omulimu omulungi nga bagutemayo, nga baguteeka ku minzaani nga balaba bwe guzitowa. Wa in lam takun lahu hasanat, bwe kiribeera ng'ebirungi bikuweddeko, tasigaza swala, osalinga atasaala, obusungu bwayina buyitirivu, ngalaga nti ebirungi bikuweddeko nti biweddewo byonna mubitutte. Ukhidha min sayiati sahibihi, nga baddira layini eno ekyaliwo, nga baddira ebibi by'abaja abali mu layini abakubanja, nga bakendeeza ku bibi byabwe nga bongera ku bibi byo. Mwana wattu ogenda okufuuka omugagga w'ebibi. Fahumila alaihi, byonna babikutikke. Olunaku lw'ekiyama sirwansisi, awo obuuliza bano ababala nzikirizibwa okunoonya nange bemmanja nti oli waddembe. Bismillahi rahmani rahim. Eyo bisimu yakusala nsolo.
oyo bwakunoonya oyagala akulabe bwomulengera ajja apaala bwotuula yauma yafiru olunaku omuntu agenda kudduka min akhihi bano abakuli ku lusegere bwotera okukolagana nabo abo toyagala n'omwakulabo kuba abo olunaku bwe mbadde muyomba nabo wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli mriin minhum yaumaidin buli muntu agenda kuba bize anoonya kamutwalawa ona gweno wali olina kyebwekoleddewo nti n'amataali getwakubanga ti n'embeera z'amataali bazitutte temuli mubakuba amataali mugakubanga ibaada oba si ibaada abagakubanga ibaada n'embeera z'amataali bagenda zikarakata salli ala muhammad ako kali maxi zoro kuwasoza sibagambire kubamu hadisi endala atega kujimanyi eva kwa Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala omubaka lumwatula ne basahaba be nga bwe tutudde wano atadiruna mumanyi manil muflis ani omwavulunkupe engeri gye baali ba businessmen abawarabu baali baki waidha raau tijaratan au lahwan liilafi quraish ilafi rihlat shitai was baali basuubuzi nga bamanyi omugagga n'omuki n'omwavu ate bamanyi omwavu ne lunkupe omwavu aba wakati wa lunkupe omwavu ne lunkupe naye omwavu n'omugagga lunkupe bamumanyi lunkupe yaani qalu ne bagamba basahaba almuflis fina omwavu muffe tumumanyi yaliwa man la dirhama lahu yoyo atalina koini talina yadde koini wala mataun wadde ebikozesebwa ebyabulijjo ebiri basic. qala rasulullahi saa sallam ombaka n'abagamba almuflis lunkupe gwenjogerako min ummati definition ye wa mu kibiina kyange si wakuno ku nsi yono man yaati yauma alqiyama oyo aligenda okujja ku lunaku lw'enkomerero ali muffe bisalatihi musajja eswala yali ntuufu nga tonaba kutunula ku zino zaffe zetusaala kubanga tusaala eswala ennaku zino sizeza subhanallah oba wakakuba takbiira omusajja yagambye okuwa sente zo nakuba essimu ate obwedde omulinda basiraamu nga takbiira yakavuga naawe okimanya akubuuza oli ludda wakusasule ogenda maaso neswala oba ogisazaamu njogerera baana bato mpozi kaleka singa obeera ku ttooyi wakayingira emikolo gitambula esimu nevuga ogenza ogikebera nga yoyo omusajja ajja asasula ttaka lyo ogikwata oba togikwata omugambo otyandibirudda wa mu ofiisi kale wakatandika emikolo gikyali wano ku nasale yaga salaamu aleikum okolujja waalaikum salam warahmatu otuuseewa nti nji wano ku muzikiti nga sikulaba mwogerera luddawa esimu zikyusiza kalica yaffe ngaabaganda tetwogerera mu ofiisi eno naye embeera eyinza okutuukakuga owa bino bya kiganda kabuleŋŋana zeswalaza tuba mu jjuma abagagga ne babakubira amasimu nagagwe imaamu tomuwulira tuli mu jjuma
si bwe kiri. Allah agambye kati swala ogenda genda nayo yonna nga yali ki. Banange nze nyina engeri gyendabamu ekiyama naye oba simanyi oba bwe kiri naye balugamba okulowooza ekiyama nkiraba bwenti sigamba nti bwe kiri naye olwokubeera nti Katonda alina sisitimu esinga eyaffe nsuubira nti naye bwakola. Allahu alam. Olunaku lwofa mufa abantu bameka? Olunaku lwofudde tetuwera mu nsi yonna tulinga bameka? Tekitabo tugerageranye tetuwera omutwalo kale katukkirize mutwalo olwaleero lwasande mutwalo. Amagezi gange gampa bwegati nti eri gye tutuukira ffenna abafudde olwaleero tutuukira ku layini. Abafudde ku makya batusooseewo nga bwe tusimba emmere nga tugenda okulya ku mikolo, naye layini eyo evaamu ekomawa. Bwe tugiraba nti nnene ey'abantu omutwalo bwe tugambye kakati ogenda ku reception ku mmeeza eryensi temala gayingirwamu nga bakubuuza osanga waawandiika ebintu bya Allah biri very systematic. Sebo gwe ovaawa bwayise amanyago Ahmad Musoke olumbe ofudde ki pikipiki yenkubye oli wa ddiini ki musiraamu ofudde olina emyaka emeka baŋŋambaana ku ndagamuntu eyo sitampu nekola ki oyo akugjeko ebikwatako gwe bwotwala omwana mu ssomero olumutuusa mu geeti ngaomuddukako nti kasita atuuse tomala kuyingira mu ofiisi osookera mu yaani eya baasa ate bwogivaako ogenda otambula ogambye oli musiraamu nti genda ku mmeeza eri bakebere swala bozi basooka shahada shahada gende wa sheekhu oli akole ku shahada yo olutuukaawo ok obadde musiraamu nti ng'olina nesabo oyo n'obusungu obungi n'asayininga nti shahada ogigudde. Bino byakombine genda wali kuswala batunulire okubeera kuswala ng'olinamu Idi najjuma ate nasaala Idi zange zaali 2 nejjuma 3 nti size twagala wafuddeyo n'emyaka wano bawandiise sinkaaga gye bawaddeyo nti buli lunaku zibaddemu eswala mmere ate otumalira nabudde omulala genda ku zaka. Nze bwe mbiraba bagenda okutuuka ku zaka nga n'ekigambo zaka tokiwulirangako wabula ku zakaatul fitiri gye babajjako ku mulyango gya Idi gwe gyolowooza nti sebo obadde mpa zaka ku buli Idi nti si gye tugamba genda kuba hijja wali size mpagi 5 zezikola kombine y'obusiraamu. Kakati bwotuuka ku hijja nga bakubuuza nga situlabamu hijja pepa mpalo saayina sente tewalina sente nti ate nina ettaka lyewagula ekindi bakutwala kugula mataka nti obadde nankuttu buwuttu oyo asayininga atya oyo asayininga mujja kuba kulayinize mutetegekedde kyannaku nnyo okutuuka mu layini nga muyina ebintu mu busiraamu ebimanyiddwa nga gwokwolwo ng'oli ku layini lwogenda obiwulira obuuze bano nti mpulidde bakubuuza nti weebale kusiiba bwasiiba ne ayamul beegwe byebiki
obuuza munsi takyali mukola obuuza munno gwowulidde ku layini nga bamwebaza nti wamma webali kusiiba wasiibanga ne bildi nti etwazisiibanga munno yakubuuza bildi byebiki teyabiwulirako kunsi. I'm scared. Tugenda okugwa mu bulamu nga tetwetegese. Nemuwoza mbagi za busiraamu ziri 5 nemwerabira nti eyo combination ngate shahada bwetagala ekosa ezisigadde shahada ne swala bikosa kombine. Omubaka sallallahu alaihi wasallam hadisa na hadisi atugambye omuntu agenda kujja nga alina eswalaze wa siyamihi n'ebisiibo bye wa zakatihi nezaka byonna yabikola wayaati ne bamuleeta mulayini eri gye nkugambye kad shatama hadha ono yamuvumira bwerere wa kadhafa hadha ono namukonjera wa akala mala hadha sente zono yazikuba wasafaka dama hadha ono yayiwa omusaayi wa daraba hadha ono yamukubira bwerere oba okirabu fayuktasu hadha min hasanatihi ono ne batandika okumugjako ebirungi bye nga basasula bali ebirungi bye abatabikolerera. faidha faniyat hasanato ebirungi bwe biriggwawo qabla an yuktasama alaihi naye nga bakubanja bakyaliwo agamba nti balijja ukhidha min khatayaho balikwata ku mazambi gabali faturiha alaihi thumma turiha fi nnar ne babikusuulako n'okomekereza ng'oli mu muliro. Maliriza kubiriza omwoyo gwange n'enjammwe twewala obulyaza amaanyi naddala eri bantu bannaffe okuvuma bagenda kutubalako ate kugenda kukosa emirimu gyo yehedingi gye bampadde wano nti ebibi byetukola bikosa bitya emirimu gyaffe. Owulidde nti okuvuma okutemerera okukuba ebyo byonna gweolabanga ebitali byamaanyi bigenda kukuleetera obuzibu ku mirimu gyo. Eswala bazibyewo zakazo bazikwateko n'emirimu gyo gyonna emirungi zaka swawun bintu owabadde ngaoli mugagga wa mirimu naye ngaoli mujozi ku nsi eri abantu abalala olw'okubeera nti Allah si mulyaza amaanyi agenda kukulamula mu bwenkanya. Wabaddewo hadisi gye nategese naye nsaalibwa obutagisoma nti mu bufunze Allah agenda nga amaze okulamula agenda kulangirira ti mwenna abagenda mu muliro abagenda mu muliro nga bali wali n'abagenda mu jjana nga bali wali. Awulira nti awaliwo agenda mu jjana ng'omubanja twalabye nti wali mukabbinkano wabaddewo omuntu okudduka naye waliwo wojja omumusanga. Teri kuyingira jjana nga temunafuna kirango kino. Mwabagenda mu muliro awulira ng'ayina gwabanja ng'ali mu bana abagenda mu jjana aveeyo awo Abdallah bwogendo okulaba ng'otoya n'ebigere. Namwe abalina abagenda mu jjana awulira ng'ayina kyabanja mu bagenda mu muliro yeesoboleyo. Teri yajja kuyingira muliro. Gano ge mazima ge mbabuulira ng'asigaddemu akakunkuna nti Allah nkoze mubi mbadde wa mu jjana. Wabula aw'omuliro agenda kumatira nti wallahi okusinziira ekibalo kye bankubye eno ye mbadde nteekwa okugenda. N'owomujjana tagenda kuyingira jjana okugjako ng'akakasizza nti wallahi emirimu gyenkoze tegimpa jjana okugjako Allah atombinzeeko rahmate nampa ejjana naye emirimu kibaye gyegyetengeredde mirimu kibaye tegimmala.
omujjana atagenda kukakasa nti emirimu gye gye yakola gye gimuyingiza ejjana, wabula agenda kumatira nti mu butuufu ekisa kya Katonda ekiyitirivu asinzidde ku nkola yange nti eswala mu budde nakiika n'ensaala, naye nga bye nasaala byalimu embeera nga bwogitegedde, olw'obuwulize bwe nalaga neŋŋenda mu layini gye asinzidde ku ekyo n'ateekako rahma kwe kunva ejjana. Naye ng'eswala ebadde siitawo gye gyebakubirangamu essimu neŋŋandi nzija. Bamama baffe abo bwe mulaba bambi bakazi battu balina obuzibu, tuba twakatandika okusaala kaana ne kakaaba, ali wakati mu alhamdu n'akagamba ye bannange Mariyamu nga teswala bwetambula tasazaamu sirika tuli swala mwana ayatika bwatisi, naye nga ebyo byonna bisoko bya swala. Naye Allah atunuulira embeera eriwo birahmate n'agamba eswala ya mama Mariyamu mugi kasa yajja naye yeswala naye bwobanga gwokebera ogiwa makisi. Naye Allah mu kisa kye olwokuba omukazi yakwata obudde n'afuna busu nayimirira ebyaddirira rahma naawe wanagenda. Obusungu bwe tulina si bwe bwa Allah. Teri seeka mu Uganda ayinza gikuwa makisi eswala eyo ekikeeto. Bano baseeka be Uganda nga yatunulidde eswala nagaa nti kati saara ngenda kuwa makisi, ogenda okuva mu 45 agamu emikono wagifunze bubi, ate obadde nogira engalo oginyenyeza ng'ogizze eno bwoti awasala wonna asala bubonero gweruga seeka nzije mumeka 15 naye Allah rahmata wajja n'osala mwemulowooza era nze ngenda nesekera nange nenesekerera. Mwemulowooza eswala zaffe zifaanana zitya? Waliwo asobola okusoma Qur'ani mummwe n'agisoma nga sudaisi. Gino emyaka gino gyetwakabulira ku baana abasoma Qur'ani ensengejje gino jajjo, naye Qur'ani ebaddewo emabega ku mulembe gwa Amini. Oyinza okulowooza kitabo kirala si Qur'ani eno abaana gye basoma leero. Naye Allah birahmate bazeeyi baffe agira ki muzeeya yakwata obudde n'ayimirira, ye Allah ayina bw'amala. Enkwata ye y'obudde eyina makisi, wuzo eyina makisi, ennyimiriro eyina makisi, ensoma eyina makisi. Bw'obanga mu kusoma wagalangatana kasita wakwata obudde, kasita wagira ki okukakana ng'era bwekaagayo era kale. Naye mwe muyinza okusoma Qur'ani Allah gy'ayagala, warajjiri l-Qur'ana wano nga nagambye nti bisimillah. Njagala kulonda omusiraamu omwasome alhamdu, buli omwaka oteka omutwe nti yosiika ensomesa ye eyonoonese. Omutoolo agisoma mu lutoolo, omusooka ogenda okuwulya kataddemu olusooka mu harfu za Lwarab, omuganda agisoma mu Luganda munankole tulina alhamdu za buli kalita. Naye Allah atunuulira endiyayo innama al a'mal, musajja yakutta obudde, musajja mujjumbizi, alhamdu zammwe ewa Allah ziteekekayo. Banno batuuka mutuusi nibagamba nti gwoba otukulembera ne muyombera seeka gwoba otukulembera nti leero gwoba otusaaza. Wallahi sigisaaza oba tetusaala tuleke buli omwe asale yekka. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mukyala abuuza nti omwami bwakuwasa mu mateeka ag'obusiraamu naye amahali ne gagenda ebbanja, ebbanga ne litambula lya myaka 8 nga tagakusasula, n'awasaayo omukyala omulala, n'awasa abakyala ababiri bo n'abawaagaabwe, kati gwabwe nga takyaganyegerako ddala. Alamulwaki omwami oyo? Temulowooza nti nze mugeze nnyo ajja okwanukula ebibuuzo byammwe byonna, ebimu bijja kunnema
tewaliwo baseeka balala bannange bananyambako. Kakati omukazi ekibuuzo kyabuuza kukiwulidde naye wallahi abasajja muli balyazaaba nkukakasa maama wange fumba naye nga buli kaseera omujjukiza nti ku mmeeza ya Allah sente zange nzaagala. si bye bali kusoma wallahi sente z'omukazi wa atu annisa sadaqatihinna nihla wa atuhunna ujurahunna. Allah yajiita farida farada amahare farada gwe gazanyiremu nga bw'oyagala. maama ekyo tekikunobya naye mujjukize nti haja okufuufa ne bwoba omujjanjaba ku ssaawa esembayo ago tegagalamu nnyo kusaaga haja ogenda naye ebyange. haji bw'aba yawulira ku musomo nga guno ajja kuyita abaana be abagambe ente eri endaawo ya maama wammwe mahalege oyo aba akivuddemu. naye bwakiremerako muganda haji kisiyinza kusonyiwa wallahi billahi tallahi ogenda naye njagala sente zange. tusomye nti ku mmeeza ya Allah tekuli ki tekuli bulyazaamaani. ate saagalooze musonyiwe insha allahu taala agwemu akajanjaamu. abuuza singa mbeera nga nalyazaamaanya muganda wange oba munnange nga sisobola kumugamba nti nakulyazaamaanya nenkola tawuba era ku lunaku lw'enkomerero Allah agenda kukwata emirimu gyange agimuwe oba nedda. munno wamulyazaamaanya tawuba nga walya kintu kya muntu kyebayita tawuba kwe kukimuddiza. naye oba tokimuddiza wamubbako ente ye eno oli mukukama nti nagikolako tawuba amata gotunda eno okama nti eyo nti nagijja wamunne alhamdulillah nagimala dda tawuba yayo nagimala nedda ssebo. ekintu kyewajja ku munno nga tonnaba kugwa ku nsonyi zisinga zotya za wano mutuukirira omugambe nti ahmad nalyazaamaanya sente zo naye zannemu okusasula nsaba Allah nsaasire nzikuwe. naye bwembanga nfudde nga sizikuwadde batundanga ku kibanja kyange nga tebannabagaba maali yange ne bakuwa sente zo. swalira wano okusinga okukolaki eri wazibu bannange. omukyalo omu yali agwa ensimbu ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agenda eri nabbi n'awaaba ekizibu kye. nabbi ono talemererwa ya rasulallah ekirwadde kinnemeddeko. n'amugamba nti mukyala gwe nti nsobola okukusabira ekirwadde nekiwona naye singa oba ogumiikiriza n'oba n'ekirwadde kyo ekyo Allah akuwejjana. n'amugamba nti owa kangumiikiriza ekirwadde nfuna ejjana naye nombera edduwa bwe kinkuba n'ebikkula neneeyambula. oba mukitegedde waliwo akantu awo wabbalibbali nti omuntu yenna eyasomererwako oba eyakusomerera tagenda kubeera mu baliyingira jjana nga tebabaliddwa. hadisi ndoza mukimanyi. sikugambye nti ajja kuyingira jjana naye ajja kuyingira ejjana nga amaze kuyita muki mukibalu. mu bantu abayingira ejjana nga tebabaliddwa abakumala ebizibu byabwe ne bagaa nti Allah amala sijja kutabaala kirala abo Allah agaa nti abo bwe mujja kuyita ku red carpet seetaaga bababale. naye buli yateekawo okutu ne bakuteeka mu alfatiha
eyasoma neyasomerera ejjanaya bwe yakuyingira naye nga mumaze kukolaki kubalibwa. Ate abasinga obungi wano mwasomererwa dda. Ekibuzo ekirala ono agamba shekhe oyogedde ku lyazaamaanya ayenze ku muwala nga alina bazadde be akola atya? Akoze ki? Akoze obwenzi ku muwala nga alina bazadde be akola atya? Ng'oyenze ku muwala nga alina bakadde be bakukuba amayinja bw'oba mufumbo, si bwe kiri? Bw'oba toli mufumbo jangu olabe imaamu ku juma ojje n'ekibookozo bakukube 10, si bwe kiri? Bwe baba ebyo nga wano ku nsi tobifunye bajja kubitunulamu mu ngeri endala eyeeri, mu mbala yeeri, waali bifunidde wano, waali bifunidde wano. Baimaamu bwe balema okikutuusaako olwokuba tebalina bbaweeyo ne babwetu, neggwanga lyaffe teritukkiriza kutta bantu bwe batyo, si bwe kiri? Naye ate kibooko ndowooza ezo mbi, jangu bakukube ng'ejjuma ewedde, ekyo kibuukemu ofulume ogati alhamdulillah, ekyo nkimazi. Ofuna imaamu atalina nnyo kisa, 10 tekitta. Bw'owulira ng'ogenda okufuutuka kugira mu mpumuzaamu paka lwetumalayo 10 kyaffe inshallah. Naye bwebirema Allah atunulira omutima gwo. Baseeka bayinza okulema olw'okuba eggwanga terikkiriza. Allah atunulira nafsi yo, akimanyi nti obadde sirias naye embeera egaanye, neweetonda neweenenya n'okolaki, ebyo bisigadde eri rahma ya Allah. Fa in shaa ghafara lahu wa in shaa adhaba, wallahu a'lam. Abuuza agambye bweyogedde ku kutta ate olwo bano abakyala oba abawala abajjamu embuto bo balamuba batya? Hadisi eyo nabadde ngiina wano nga batugamba tetuttanga abaana baffe olw'okutya okulya naffe. Abazungu batusizeemu ebintu bingi ebitaali byaffe aye netubigula. Wano jjo lyabalamu bagambye omukazi yazadde abalongo, buli musajja ne bamuwaako omwomu. Tekinologi embu bakiyita tekinologi. Omusajja bamuwaddeko n'omulala omu, omukazi bamuyita Naalongo ng'azadde ababiri. Kati bali abasajja babayita batya? Buli musajja abasaalongo ng'atudde omu. Kale ebintu ebimu tusaba Allah tusaasa. Amazima gali nti omuntu singa ajjamu olubuto nga lumaze okuteekebwamu omwoyo gy'emyezi 4, tulina okutya kunene gyali tiyandife esinga obwiki. Ekibuuzo kiri, Allah bw'alikubuuza bi ayi dhambin qutilat, omwana oyo yakukola kyolyoka omudde, ansayo bw'eribeera ng'ematiza Allah oyinza okuyitawo, naye bw'eribeera ng'ekwata ku byandya na kusoma nina obweraliikirivu kyoli kyoyinza obutakola ki oyikuyitawo. Kati ekyo tukirekedde Allah nti tewaali jemu ki lubuto singa luba lumaze okukakata nti lubuto. Wallahu a'lam. Oyo aba yali azaamanya munene nga talina wayinza musanga wonna kumwenenyeza oba kumusasula kyeyamuli azaamanya, akola atya okubeera nga asasula ebbanja eryo aleme kulisinkana
kulisikana maaso gakirwa subhanahu wataala. abamanyi ku nsonga eyo batugamba omusajja wamulyazamanya naye gamazima tokyasobola kukola ki n'abantu betubamanyi nakinaki olwokuba nti ofiisi gyetugendamu faman yamal mithqala dharratin bweba ewandiikiddwako wali ku gate aya eyo nti buli yakola keyakola mu butono bwakajjakkala kwata ebitundutundu lya sente ezo oliteeke mu sadaka nga emmiya yaayo sadaka ya musajja ki bwe mulituuka ku mmeeza omusajja omugana nti sente zo zirabye ti nazikusasula nga tuliwo nkakasa nti allah mu bwesigwa bwalina ajja zimutuusiza wallahu alam. ono abuuza singa mbanga okola ezambi emirundi egisukka mu 5 nga ndyenenya nendiddamu namuwa ntya? bwoba toli muzannyo ekyo kisoboka omuntu ayinza imaani okulinnya nagamba tumaze sikyaddamu ate ngaomuntu ate naddamu nakolaki amazima gali nti ezambiri wamala ogaa nti kati maze neniyanga yakumala ebyo balikolaki bali kusangulaku kati boyina zambi boddamu nolikola okyalina kyansi ekolaki naye allah amanyi ffe byetutamanyi akimanyi nti embeera yekukozeseza oba oli muzannyo ajja kusasula okusinzira kukumanyaku. tusaba allah tuwa okwenenya okwanamaddala. nagamba tusoze kwebaza adausu gyolubwa nga kubeera ekirungi. agambye nina ekibuuzo mwemba ne mukwano gwange buli wetwesanga nga twevuma naye nga tuli mu kusanga mbeera nkola omusango. ogwo teguba musango kasa kibeera kiyingidde mu kukola ki eri omuntu gwoyinza okuvuma nga naye nga kigambo kyakuda naye mbwagga oyina amagezi ekyo kyanjawulo noli akugayira bembwene etambula etutomera sentensi ziri bbiri za mbwa naye olulimi lwe zifulumiddemu oba okutegedde ebyokusaaga bitwalibwa nga byaki olaba n'okulayira la yuakhidhukum llahu billagwi fi aimanikum olino ne bwolayira nga obadde osaaga allah ekyakiwewa ekyo tekirinamu ki tekirina musango wallahu. abuuza nti omuntu ye ajja natwala engatto z'abantu ku muzikiti obutali kugenderevu then n'abantu batafunye busobozi bukikomyawo bwe yaba mulyaza amaanyi allah oyo aba mubbi bassebo oyo ssebo boba bubbi mu butali bugenderevu ok bwabaze eniya ddala bwe kibeera nga si bugenderevu taba mubbi taba muki omanyi ababbi ennaku zino inama al amal binniyat oyo bwaba zitutte nga tagenderedde tumusobera okudda n'agamba natutte engatto z'omuntu nga sikoze eki sigenderedde. bwoba olina omuntu gwewasuubiza okuwasa naye n'otamuwasa nga tewali nsonga yonna gyomuwa ng'akulinza ebbanga ddene obwo nawo bawulyaza amaanya gyali. amazima gali nti oba omukoze bubi oba omulyaza amaanyiza lwaki kubanga ebintu ebitasangirwamu kwekola ki kwekuwasa. omuntu oba tumuwase mutegeerezeewo kubanga omuyisizaako kyansize
era ajja kubeera naawe mu maaso ga allah akubale. Wali olina obusobozi obumugaa nti sijja kuwasa, weeyiye. Abasajja bamuleka ku lulwo ng'akwekuumidde, tekiba kituufu. Onasaba otuwulireko ku mazambi amanene n'amatono. Bannanga amazambi amanene mangi, naye abamanyi batugamba nti buli zambi lyonna Allah subhanahu wa ta'ala lyeyateekako ekibonerezo wano ku nsi ne ku akhira, eryo libaki, eryo liba ddene. Kasabbu bakusomera nti eryo zambi Allah yalamula ku nsi nga liriko ekibonerezo, ne ku akhira liriko ekibonerezo, eryo liba ddene. Naye bwe litaba lityo libaki tono. Oba ntegerekesa? Bino bitugenda bigata. Abuuza omwana bw'alya ekyokulya ewaka nga tebakimuwadde alamulwa atya? No n'agamba ate oyo eyali azaamaanya ku ssomero nga akyasoma n'ali azaamaanyayo emmere y'essomero ate nga takyasomerayo, abaire alamulwa atya? Wommere muntu mukulu, emmere y'abandi agizzeeyo. Emmere mithqala dharra, ekyenkana empeke y'akalu, emmere yali yenkana ki? Emmere bajja gireeta, owezaayo emmere y'abandi. Oyinza ogizaayo mu ngeri y'ebya ssente, ekyo kibuukemu nga tukyali wano basi tunatuuka eri kukosa mirimu kyo. Bw'aba omwana ayitibwa omwana ewaka, ffenna twabbako. Ate ne bwe muba sibabuuzizza, nkimanyi nti mwenna mwabbako. Eyaliko omwana n'atabba yani, ozaalanga omwana n'atabbako, omwana oyo abanga alina ekizibu. Fetwabbanga ebinyeebwa mu Ramadani, maama wo n'agamba twasiiba tuli bato, wasiibye naye nga wabbye ebisane emmere. Nogamba nasiibye, ngwe nti nasiibye ate ki? Olaba nkazanya emimwa n'ogigira oti gikale. Omwo mwe twajja okukola ki? Okusiiba. Ne bamaama bafulusi twabbanga ebinyeebwa, bakuwadde obisekula n'obikavula. Ng'omwana omuto akola ebyekito, akati omwana omuto aba muto, naye tuli ku muntu nga mukulu. Naye omwana omuto era bwe twegaananga nga twabbye ebinyeebwa, bamaama nga baleeta akaziŋŋoonyo. Kama takuwabidde sindabire, wallahi billahi tallahi, wallahi billahi tallahi, wallahi billahi tallahi, kufira mu kyo kyagonja ulimbwa n'embizi. Bamaama agaleeta, mugende munsalireyo akaziŋŋoonyo. Kati bamaama balinga bagezi, bano abatabi batasuubiramu kubibba be basooka okgaaya akaziŋŋoonyo. Kanawe kagaaya mama size nabitigaanya, wagenda ng'oggaaya akaziŋŋoonyo nga bijjira kuki? Ku kaziŋŋoonyo ng'oga maama bansonyiwe sikyaddala. Ebyo byekito bibeerawo. Omwana omuto wabula buli bwakola ekikyamu omubuuliranga nti kyokoze kibi, asobole obutakula na muzongo. Ono abuuza alaka abadde omwana sokopi, abuuza nti ebbaliro siraafa n'ebbaliro kyekigenda okusooka ku byombi. Omanyi ensi yeeri nnene, naye bwe tuba tugisoma ne tugisoma mu lunaku lumu mulabanga ki? Kakati kankuwa ekyokulabirako. Singa omuntu tajjangako ku nsi kuno nga tuli musanga ku bbaliro ye teyajjako eno, ne tumunyumiza ebyali eno, n'akubuuza nti onbulidde sitole ye ku nsi nti ye okuwasa n'okusoma mwasookanga ki? Kuba tabimanyi tusooka ki? Ombaire bwe tusooka kusoma nga tuli bato, ate bwokula nomera ebirevu, nekati akubuuza enviiri enzirugavu n'emmyufu n'enjeru z'obadde otubuuza zirimu ezasookanga okujja. Atajjangako wano tamanyi nti bitambulira mu ki? Kati n'ensi yeeri nnene nnyo okusinga eya wano.
ekigambo kya siraatu ekyo kyowulira kyekimu ku bintu ebisembayo. Abantu bonna nga bamaze okubagamba ab'omumuliro mukwate ebyammwe, ab'omujjanamu wano. Kati ab'omujjanamu wano omala kuyita ku siraatwa n'olyoka ogenda kuki kujjana. wa in minkum illa wariduha, teri muntu n'omu atajja kuyita kuki. N'ab'omuliro bwe balijja bayite ku siraatwa, abo bagenda kutokomoka. Ffe tugenda kuyitawo. Omala kuyita ku muliro n'olyoka otuuka muki, ekitegeeza nti siraatwa ze zimu ku process ezikola ki. Oba tuli ffenna maama kiguddeko nga bingi bulala. Onaabuuza yalina omusajja amwogereza n'abulamu emyezi 3 nga tamuwuliza, n'afunayo omulala n'atandika omwogereza ebintu byabirya ebyo n'amwogereza ate oli yakomyewo. Ono gwalina ebintu akakasa ku mpandiika nti agenda mumufumbirwa, ayagala kufumbirwa oli omukadde, obwo nawo bulyaza amaanyi. Ebibuuzo biriwa. First come first served. Enniya y'okwerina oba okola ki, kubanga okuwasa kusiima. Fankihu kati ekikutwala n'omusajja nga ddala mu butuufu ono abadde azzeewo, naye nga azzeewo lwakutaakola ki, naye nga choice yo yeriki, omutima gwera tegujja kutebenkera ng'ogenze ne gwotakola ki. Obufumbo si kukyalayo, genda n'oyo omutima gwo gwe gukoze eki, gwe gusiima. Ebintu by'omupya lekeraawo, oba obirya mulyaza amaanyi, mugambe nti munnange olw'ebizibu ebiteebereka byesaategeererawo, ndabika gyonyayo omulala. Seeka ngambye naye bimuyinze, nze mbadde nkyaliwo naye seeka mwawandiisa ebintu bingi bannange. Tubeebaza, mwebala okwagala okuyiga eddiini yammwe. Maama kyabuuzizza eky'obufumbo, kibi nnyo okuwasa oba okufumbirwa omuntu omutima gwo gwe gutakoze eki, nga tegujjudde. Era ojja kusigala mu bufumbo emyaka n'emyaka, ne bw'olikadde bwabuga nali ngenda kufumbirwa Haji Kamada. Ekintu ekyo kijja kukusigalako. Genda ewa Kamada lumu, alhamdulillah, oba omutima gwo gukoze ki, gwe gusiima. Seeka akyayitaayita mu kiwuzo, nange bwe nywa ku mazzi sirowooza nti mwankoze haramu. Alhamdulillah. Oba ebirala n'obiwa abananzirira mu bigere, olowooza nze mbimanyi nzekka. Akasomukadde waffe amalirize biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, inshallah tabaraka. Abakadde bange nebaza nga bwe nasoose, baganda bange abateeseteese ekintu kino ku lunaku olufaanana bwe ruti, ng'eri kiri ebweru bannaffe bali mu bibbiitu, ate mmwe nga buli ki, njagala mbawula amawulire ag'essanyu nti omubaka sallallahu wasallama yatugamba majtamaa qaumun, tekisoboka bantu kuŋŋaana nga bwe tukuŋŋaanye, naddala fi baitin, nga tukuŋŋaanye mu nnyumba, nga tetujja ku betting, nga tetulina mukolo gwa mbaga, min buyuti llahi, muzimu ku nju za Allah, nga tukakasa nti yeno gye tulimu, yatiluuna kitaaba Allah, ng'ekituleese wano kusoma kitabu ki, wayatadarasuunahu fima bainahum,
nga bagezaako okukyejjukanya wakati waabwe. Amazima gali nti tisinze mbasinga okutegeera obusiraamu, wabula munonzeewo mbeere nga liida mu kwejjukanya kwaffe. Omubaka yagamba kizira tekisoboka ne tukuŋŋaana mu ngeri ng'eno ng'omulamu ogutuleese eddiini yaffe Allah atugamba ki, kikyayagala tukole, kikyayagala tukyewale, illa okujjako bwe tukikola nga bwe tukikoze. nazalat alaihim sakina, Allah atussaako kibayita sakina, obutebengefu. N'agamba wahaffatuhum lmalaika, waliwo malayika eziri ebweru zetutalaba naye nga zatwebunguludde dda wano, Allah yaziragidde. N'agamba waghashiyatuhum rrahma, Allah atubutikira n'atuwa ambuleera zetutuddemu ezina rahma. Ekisinga okunsanyuseeyo mu hadisi eyo, wadhakarahum llah, Allah n'ayogera omu ku omu, negundi gyali avudde kindi fiman indahu, naye nga ayogera n'abanene abali eri waali, so sinabaana abeeno wansi, nti mu bazaana ba Allah ne maama gundi yagenze. Kiki ekyamututte si busuubuzi, ne yagenze ayige ekijja omuyamba mu bulamu obwo obwa wano n'obwenkya. Tusaba Allah bakadde baffe abakulira ekifo kino agira abatukuumira n'omwoyo guno, ne baganda baffe bannannyini birowoozo n'abateekamu sente zaabwe omusomo guno okubaawo. Tusaba Allah bonna abatukuumire ate abatusasulire musera fi duniya wal akhira. Nammwe abazze mu butuufu bw'otegeka omusomo abantu ne batajja, omulembe gwammwe guno alhamdulillah fe bwe twasomera baseeka bannange obuyivu obwaliwo bwali butono. Tusaba Allah bakadde baffe abatusaasirire, ekyo kye basobola okukola bakikola. Tilka umma kad khalat laha, nammwe mulina ebyammwe, wala tusal amma kanu, bali bye bakola tetubafaako, Allah yasinga obimanya ebiri mu fayiro zaabwe. Naye omulembe guno tulina essanyu kulaba abaana abavubuka nga mmwe, ng'omuntu azze wano ng'ayagala kutegeera ddiini ye, ng'azze wano ayagala kumanya omwoyo gwayita atya mu nsi atuuke eri Allah ng'amusiimye. Tusaba Allah atuwe obulamu, naye nga bulamu bujja okutufuukira ensonga y'obulamu obwo n'atwesiimisa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuume, atuwe obulamu butweyagaza wano, atuwe ezzadde eddungi, atuwe abakyala banaatuwe emirembe nga bwe yagamba nti nabakola nga mbabakoleredde babawummuze. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tugase ne bituyize. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Njoza seko mtante.